Ongerayo bannayuganda abasuubuzi beemulugunyiza ku mukago gwa East African Community nti bano tebaguganyuddwamu nga bwe baali basuubira. Bano era bagambye nti bannakenya ku mwalo gw'e Mombasa babatulugunya nga babakuba wamu n'okubabbako ebyamaguzi byabwe. Tulyalugayo Stephen Katuwe eggulire lino. Bannayuganda beemulugunya nti omukago gw'amawanga agali mu buvanjuba bwa Ssemazinga wa Africa guyite East African Community tegunnavaamu mulamwa ku ludda olw'abasuubuzi olw'enkola ez'enjawulo ezinyigiriza n'okulemesa entambula y'ebyamaguzi. Abasuubuzi abayisa ebyamaguzi mu ggwanga lya Kenya balaajana nti bannakenya bamumazeeko emirembe olw'engasse ezitali mu mateeka ezibagibwako buli kadde. Abasuubuzi bagamba nti roadblock ezaateebwawo okupima ebintu ku makubo bazitigaatiga okuwa ebipimo ebifu okusobola okusaba engassi. As of now, Ugandan vehicles are being charged $500. Rwanda, when a truck enters, road user fee is $152 on trucks. It depends even if you are reaching Nibyumba or you are going up to the border, you just pay flat rate. But what? When they are coming this side, $152. Also, we need some harmonization about road user fee. Abasuubuzi era beemulugunya nti ku mwalo gw'e Mombasa gye basasulira emisolo gy'ebintu ebiyingira mu ggwanga bannakenya babafuukidde kyambika nanti omunnayuganda bw'atuukawo takolebwako mu budde mpaka ng'aguliridde. Those are some of the applications, the ad hoc applications of the law that in Kenya it's mutating by the day. They come up with anything, but you don't have a method of redress, immediate redress. So you have no option. And if you note that when you pay the 30,000 Kenya shillings, that is equivalent to 1 million Uganda shillings. Abasuubuzi era boogedde ne bategeeza nti obukwakkulizo bungi nnyo ku bannayuganda mu nkolagana yaabwe n'ensi ez'omukago bw'ogeraageranya n'abantu abava mu nsi endala. You know, to pass at the weighbridge without giving money, it is like climbing Mountain Kilimanjaro. I'm telling you in the region. Abasuubuzi babadde bakubaganyamu ebirowoozo n'abakiise b'olukiiko lwa Paalamenti ya East Africa. Abakiise basuubiza okwanjula okwemulugunya kw'abasuubuzi mu lukiiko lwa Paalamenti ya East Africa bikubaganyizibweko ebirowoozo n'ekiruubirirwa eky'okutema empenda n'okugonjoola ebiremesa omukago okugenda mu maaso. Omukago gw'amawanga ga East Africa gwateekebwawo mu mwaka gwa 2005 n'ekigendererwa eky'okugyawo emiziziko mu by'obusuubuzi n'enkolagana mu mawanga agali mu mukago guno. Naye wazze wabeerawo obumulumulu nga kigambibwa nti Kenya yokka yeeganyulwa mu mukago guno ng'era enyigiriza amawanga amalala olw'enkizo Kenya gy'erina ku mawanga amalala ku mwalo gw'e Mombasa. Stephen Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.